and is hereby sentenced to 9 months in prison. Nga koti y'amagye emaze okuwensala yaayo eri munnamateeka Aaron Kiza omusango gw'okugivoola abantu ab'enjawulo baavaayo ne bawakanya ekibonyerezo ekyamuweebwa eky'omwezi omwenda. Kati olunaku lw'eggulo bannamateeka bagenze okukyalirako munnaabwe mu kkomera ekitalya era batubuulidde nti tebamusanze mu mbeera nnungi. Bamukuba bubi kubanga omubiri gwe gwonna gukyazimbye, obukongovule, amaviivi, amaguru, eno omusaidi ne saidi yonna n'obulago bamukuba bubi. Richard Baguma atubuulidde nti Aaron yeetaaga obujjanjabi obw'enjawulo. Yeekaza nenga talina kyakukola kuba musibe wa kooti y'abannamagye, ekyo kye ngenda okugamba, era yeetaaga obujjanjabi obusingako kw'obwo ba doctors bya Kitalya prison we bamuwa. Bannamateeka bano batugambye nti Aaron abadde olukisa okuteekayo empapula ez'okujulira ku kibonerezo ekyamuweereddwa. Enjovu ne bwogezaako n'ogibika oba entundubaale oba ekintu kyonna era ejja kuvaayo yeekubira enduulu ekubekerera y'abantu basobole ogitegeera nti weeri. Kati mulina enjovu abakooti Marshal Freeman Mugabe ne bano mwetegeke, luno si lutalo lwangu. Mu kulwanirira eddembe lya Aaron Kiza waliwo abavubuka abakedde okwekalakaasa okulaga obutali bumativu ku kukwatibwa kwe. Poliisi bakutte nga batuuka ku State Square era ne batwalibwa mu kkooti. Bano baguddwako omusango gw'okweyisa ng'ekitagasa mu maaso g'omulamuzi Ronald Kayizi. Bannamateeka baabwe ne basaba bano beeyimirirwe omulamuzi kyakkiriza ku kakalu ka kkooti kakakadde kalamba akatali ka buliwo. Bano kati bakudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. Babeeyimirira bavunaanyizibwa era tumanyi nti emisango gino mukadde akatali kewala kkooti ejja gigoba kuba tegiriimu nsa. N'abavubuka abeegatta mu kibiina ki Youth Line Forum abakola ne munnamateeka Aaron Kiza baagala Ssaabalamuzi aveeyo awa ensala ye ku ky'okwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye. Kkooti esukkulumidde oba Supreme Court eveeyo etulage erage oludda lweriko oba sayidi gyeriko. Ruth Asimwe Kabugo akulira ekitongole kino agamba abantu bangi abakandaaliridde mu makomera naddala abavubuka nga kino kivudde ku Ssaabalamuzi Alfonso Wunyidolo okwefuula atalaba kigenda mu maaso mu ggwanga ng'ebintu bitabanguka. This is the time, and as young people of Uganda we are calling upon the Supreme Court at this time, come in, guide government. Mu kiseera kino ekirindiriddwa be bannamateeka okuteekayo empapula z'okujulira ekibonerezo ekyaweebwa munnaabwe. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.